33. We still have time. How about the time? Thank you so much. We know. Esala eligupapula 15 biryoke bituleete mu kikiiko. Kale katugende mu kusaba. Yogera ne mu kukola onfuulenga omwesigwa eri wazze ow'ekisa ekirina kino. Mututabaganyenga mu kwagala n'okusaba. Amaka gaffe nga beerenga ekifo eky'emirembe n'okwagala. Ekibiina kya Mothers Union nga bawerekeddwako n'abaagalwa abaabwe. Eza ddala abantu b'oleese nga basaanidde nnyo. Bannange ate bagenda okuyingizibwa mu kibiina kya Mothers Union. Kale twafunyeewo wano enteekateeka y'okusinza mu mbeera eno ey'okuyingiza abakyala abajja mu kibiina kya Mothers Union. Waliwo ebibuuzo bye ngenda okubuuza amaloboozi eryawulira nzinga bakyala balina okubeera nabyo ate viiko wa musajja. Mukama yeebazibwe. Ekibiina ky'abakyala abafumbo. Njagala. Onoogezangako okutuukiriza ebigambo ebikulu ebitaano mu mpisa z'okkwe era ng'okubiriza abantu okukola nga bwe batyo, era onookuumanga amateeka gaakyo, era onoosabiranga bulijjo essaala y'ekibiina ky'abakyala abafumbo. Naagezangako okukola bw'etyo Katonda nga ye mubeezi wange. Kale era munaddamu ebigambo ebyo musanvu ebiri awo ng'ekkanisa ebawulira. Okukuuma eka wange nga bwe nnaasobolanga mu kabi ak'obutakkiriza n'okukaba bwonna obw'obutamiivu n'okukuba zzaala. Ekyokubiri, okuyigirizanga abaana bange basabenga bulijjo n'okusomanga nabo mu Bayibuli era n'okusinga mu Njiri ennya olunaku lwa Mukama waffe n'okumusinza n'okutaliza mu nnyumba ye ey'okusabirangamu. Kyokuna okukuza abaana bange abawulize, aboogera amazima, abeefuga mu mpisa ez'obutukuvu era nga banyiikivu mu mirimu, nange mbabeerera ekyokulabirako mu njogera yange ne mu bikolwa. Okubakuuma baleme okukwana emikwano emibi n'okuzannya emizannyo emibi, era zizenga okufuma n'okwogera obubi bannaffe. Kyomukaaga
n'ekyomusanvu kale kakuti kitako tugenda kubakwasa nkuyingiza mu kibiina eky'abakyala abafumbo mu kanisa ya Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nkuyingiza mu kibiina eky'abakyala abafumbo mu kanisa ya Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukyala Rose Kafeero nkuyingiza mu kibiina eky'abakyala abafumbo mu kanisa ya Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukyala Margaret Galinnya nkuyingiza mu kibiina eky'abakyala abafumbo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tewali alina kuwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mukama we byakola. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe. Ne mbateeka erinnya lyange anaakibawanga. Mbalagidde bino mwagalanenga. Kitaffe ayinza byonna, Mutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika yogera ne mu kukola onfuulenga omwesigwa eri baze ow'ekisa Godfrey Sengendo anze Provosti wa Lutikko eno Filipo Nandereya ey'emukono bagala okwebaza ennyo Katonda olw'olunaku lwaleero. Olunaku olwaleero tubadde n'ebintu bingi naye ate era lukutte nga tujaguza olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Njagala okutwala omukisa guno okuyozayoza ennyo Ssaabasajja Kabaka ate olw'okutuuka ku mazaalibwa gano ag'omulundi ogw'71. Twebaza Katonda amukuumi nga bulijjo Abaganda bwe tuba twogera tumaliza twegamba kyayi Ssaabasajja kuuma Kabaka, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kati tulaba nga Mukama amukuumye tulema kumuyozaayoza. Newankubadde wayinza okuba waddewo ebisoomooza naye Mukama atubedde n'asobola okuba nga abiyitamu. Njagala okuyozaayoza ennyo n'olulyo olulangira lwonna ate ekigambo kino kituukiddwako. Tubadde n'emisinde, Kabaka alina ebintu bingi byaleese, alina enteekateeka nnyingi zayanjudde ebyokukanda, n'okusinga byonna tulabye ng'afuba nnyo okulaba nga abantu babeera balamu. Era tulabye mu kampeyini ze nnyingi z'akoze, mubaddemu ez'obulamu, okulwanyisa obulwadde buno obwa Nalubiri, okulwanyisa Mukenenya kutuuka mu mwaka 2003 nga Mukenenya atuliddwa ku Mpete, twalaba ebya kansa n'engeri endala zonna Ssaabasajja zaavuddeyo nazo. So nga ate era afubye nnyo okulaba nga abantu bakulembera ate bejja mu bwavu. Era enteekateeka n'azikola okulaba nga wabeerawo pulogulaamu ze zijja nga zigenderera okujja abantu mu bwavu. Kale ebyo n'ebirala bingi bituleetera okwongera okwagala ennyo Kabaka waffe ate n'okumwebaza kubanga atukulembedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ng'obulabirizi bwonna tubadde n'olunaku lw'abakazi abafumbo, abakyala abafumbo olumanyiddwa nga Mothers Union. Leero tulukutte wonna mu bulabirizi era wano ku kitebe twagala okwebaza Katonda nti tubadde n'Afande Mucunguzi atukoze obulungi, abuulidde enjiri ebadde ekwatira ddala ku bulamu bw'amaka. Amaka galina ebizibu bingi bye gasisinkana. Abantu bangi amaka basigaza busigaza linnya na kitiibwa naye ng'omulamu omukulu baaguvaako dda. N'okuva mu bubaka bw'atubuulidde
atulaze nti tuddeyo buto ate tulabike nga tunyweza amaka gaffe. Buli muntu akole obuvunaanyizibwa bwe, buli muntu addeyo ku buvunaanyizibwa bwe. Entalo zino okuyomba mu maka, abakazi okukuba abasajja, abasajja okukuba abakazi, abaana ne bafuna ekifaananyi kibi, kireese amaka okubeera nga gali mu katyabaga. Era bwe weetegereza ng'obulabe obusinga obungi kakati bukoleddwa nnyo okuva eyo mu maka, nga omwana n'akula ng'embeera gy'alaba awaka ate yeemuleeta naye okweyisa nga bwe yeeyisa. Olwekyo olunaku lubadde lulungi bwe tufunye emisomo egyo gyonna gye tufunye, ate n'emirala gikyajja mingi okulaba nga amaka gaffe twongera okugazuukuza. Ennyo omukulu ono Afande SSP Mutyunguzi olw'omulimu guno omulungi gwakoze. Era tusaba Katonda ekitabo kino kigende mu maaso kisomebwe, bwe tunaakisoma tujja kumanya engeri y'okukwatamu amaka. Ne bakansalaza abamu bangi nnyo abali eyo abakansolinga abafumbo, naye nga bajja tebamanyi kyakubagamba. Ekitabo kino kikuyamba ne kikuwera ddala ekigambo ekituufu ky'oyinza okwogera eri abafumbo n'eri abo abateekateeka okusumuluza. Mbedda Victoria Luweti Kalyango Naalongo. Nansabira ku St. Vincent and Andrews Cathedral y'Omukono. Nanze chairperson wa Mothers Union ow'Omukono Cathedral. Tebayita Lutikko Isebo. Olunaku lwa Mariyamu oyo maama eyazaala Yesu. Nga tumuselebratinga emyaka mingi emabega, olunaku luno lwatandika okuzibwa era buli mufumbo yandisaanye n'abeera nga yeetanira olunaku luno. Kubanga abamu bayinza okutya nti oba okuyingira obufumbo, abamu ogenda n'obawulira ebirabeera nti ate abakyala oba si bangu, naye tetukkiriza kanisa tusaba nti Katonda waffe asobola byonna. Abo tubadde mu kanisa, amaami yabuulidde ku makya yagambye nti obufumbo obusimbulidde ku musingi ki, obutadde ku musingi ki. Bw'oba nga obutandikidde oddidde omusingi n'obutabula n'evvu, kitegeeza tebujja kukola ki nywera. Naye obufumbo obusimbiddwa omusingi ogwa Yesu Kristo Mukama waffe tebusobola kulemererwa, kubanga we Katonda waffe bwe tukkiriza eyasobola n'okuwangula amagombe tewali kisobola kumulema wadde n'obufumbo bwaffe. Kale n'abavubuka abaliyo mbakubiriza nti bannange kino ekintu kirungi era kiruma, kubanga obufumbo Bayibuli eyabutandika. Katonda bwe yali atonda yasooka n'atonda Adamu, yagenda okulaba nga takolaki ng'awuubaala n'amutondera omubeezi. Kati naawe tukkiriza eyo gy'oli, oli muwuubaavu, kkiriza oba gaana. Tubakubiriza abavubuka kino ekintu kirungi, mukyekkanyire, kirungi n'okwongera okujja mu nkungaana. Tutera okuteekateekayo enkungaana oluusi ez'abasinguzi ne tujja ne twogerako nabo ne tubalaga kiki kirungi ki ekiri mu bufumbo. Bali eyo abakyala bazadde, abaami bazadde mu baana bawala abaana nga tebasobola nakubalabirira, naye tubakubiriza mujje mugalikibwe mu kanisa ng'oluyimba lwa Fathers Union bwe lukola ki bwe lugamba, kubanga olongoosa bingi. Obufumbo obwo bw'olimu eyo nga bwakabunduka ku biddirisa, Kristo tasobola kubutuulamu kubanga si butukuvu. So kyenva mbakubiriza bataata abadiini n'abamaama bajje bagatire mu bufumbo obutukuvu. Tubuulidde n'atugamba nti sente zandibadde bw'omufumbirigana ne sente zikoleki zandifumbiriganiddwa. Kiyamba nnyo, kirungi nnyo, kubanga era nga bumuwulidde okubuulira kw'omubuulizi waffe agambye oli bw'atamanya zenkana ki z'olina, expectations zijja kuba waggulu era n'ebyetaago bye bijja kuba binene, kubanga akusuubiramu ki kinene, because waliwo webagamba nti amani is supposed to be a provider. Nti ye bw'asinziira mu Koweri n'agamba nti olina okumuwa buli kyakola ki ekyayagala. Bamaama tubeere beerufu. Nze nzikiriza okuddayo ku Kyamama Provost, musingi ki gwe watandikirako obufumbo obwo. Bwe buba nga bwalimu obuyimba, kkiriza mugenda kwerimba paka lasiti, naye nga bwe buba nga bwatandikira ku musingi omukulu ogutandikirwako obufumbo, nga mwogerezeganya, nga muteesa, kubanga batutuulidde ne ku mpuliziganya. Empuliziganya era mu ngeri etya eri kulimu ate ebimu teriibwo, obwo si bufumbo bulungi. Tukwatagana ne ssente tuzigatte, tetubaako na ssente ya kikazi oba ekikazi kizino naddi tetumanyi, naye nga tetwandibadde na ssente za kikazi ya kikazi, twandibadde nga ssente zino nazo tuzikwataganya ne tukola ebintu ebituzimba
kubanga bagamba nti bw'otambula obwomu osobola okwanguwa naye totuuka wala naye bwe mutambula nga muli babiri oba nga musukka mu omu mutambula olugendo luwanvu kitegeeza n'obufumbo obanga ali mu bwomu kubanga sente zizo so nga ate muwagattibwa okugatta buli kimu bwe muba nga musobola emibiri gyammwe nga bwe baba babuuliramu bagamba nti mufuuse kimu simanya ate lwaki sente zandikoze eki zo zandyawukanye. Nitibwa Justin Muwanga nga nkolanga omukebezi mu lukiiko lya Mukono Diocese era nga nkolanga omukebezi mu lukiiko ate era nga ndi executive dinale eya Mukono lukiiko Mukono Diocese ate era nembeera ku executive ya Diocese nga owa obutabanguko nze nga omukyala omufumbo nti obutabanguko buzze bungi mu maka g'abaana abavubuka ate era n'abakuze ekintu ekisinga obukulu nti abaana baffe tebakuziddwa bulungi mu maka mwe bavudde awaka nga balaba taata ne maama nga nabo balina obutabanguko nga balwanagana bayombagana teba-respectinga each other buli omu ta-respectinga munne kakati omwana n'akula n'ekyo nti obufumbo kyebutegeeza maama ne bataata balina kubeera nga badwadwalikana bayombagana omwana bw'akula ekyo kubanga bayibuli egamba nti yigiriza omwana omuto ekintu kyakula nga alaba era kyagenda nakyo ne bwatuuka mu bufumbo ye kyaba amanyi nti obufumbo bwe butyo bwe buba bulina okubeera olwekyo tukubiriza bamaama eka batreninga abaana baffe bano abato abavubuka abaana b'obuwala tera n'ab'obulenzi ng'amaka bwe galina okubeera empisa mu maka yetaagisa kyetaaga empisa ennungi abaana bakuzibe mu mpisa ennungi nga barespectinga abantu abakulu ate nabo bennyini nga barespectinga n'abazadde bennyini berespectinge bokka na bokka balage ekifaananyi ekirungi taata ono bw'akomawo obudde nga bugenze nnyo omwana omulenzi ono kyamanya ate bw'akomawo bw'ati atandikira mu kulwanagana bw'atandikira natandikira mu kuba emiggo kakati n'omwana ono ayiga ekyo naddala omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala tarespektinga ye akula atamanyi nti omusajja banga respectinga bamaama bataata bano balekerawo okudda nga amatundubudde communication mu maka yetaagisa bw'oba olina gy'olaze taata abawaka babuulire nti ngenzeeko wano ne maama bw'oba olina w'ogenze abawaka babuulire nti ngenze wano ne baba abaana bato era babuulire siriiwo naye ngenzeeko Kampala ngenzeeko wano tulina meeting communication mu maka kintu kikulu nnyo kyetaagisa abaana omukyala olina okumanya amaka go n'oweetetenkanya amaka okusobola okuyigiriza abaana emirimu amaka gatayigiriza abaana mirimu bwe butabanguko bwe tufuna mu maka omwana bw'amanya nti amaka tugayonja netukeera ne tubeera olujja ne twoza ebintu tumanyi n'okuleeta amazzi tumanyi n'okufumba ebyo byonna agenda okugenda mu bufumbo nga ateekeddwa bulungi naye agenda okufumbira mu bufumbo bwe n'asanga omwami yakuzibwa ate ono tabimanyi kale omwami bw'anaasanga nga mmere tefumbiddwa olujja terwayereddwa bwe butabanguko oyo ng'atandika kukuba nakuyomba n'abawaka bonna n'abakuba kubanga omukyala yazimba amaka yigiriza abaana baffe obuyonjo kubanga amaka gatambulira wamu n'obuyonjo obuyonjo bwe bugaana mu maka banaye gaba gafuusa ekisasalala be baana b'osanga nga bonna bamaze geyambalira enyambala gy'olabanga teteekeddwa kubeera mu bantu omwana n'ava awaka ng'ayambadde nga bw'ayagala kubanga ebyo abiraba ku maama eka ayambala nga bw'ayagala awaka tewategekeddwa bulungi tewali oganayizibwa wakamu bwe butaba bulungi awaka amaka nga si mayonjo amaka gabeera amayonjo kigenderamu n'ennyambala omwana naaba nga ayambala bulungi ne maama nga ayambala bulungi kuba maama ono yasinga okusomesa abaana awaka n'olwekyo maama ono bw'ate ayambala bulungi n'ayambalanga obugoye bw'abaana abato abaana bano kyebagenda okumanya n'omuntu yenna ndowooza ayambala bw'atyo n'anyuma so ng'ate ezo z'empisa ze tulaba nti bwe banaabeera mu bufumbo bwe busamba ttuku obwo ne balwanagana maama n'atambula butambuzi mu bupale yeesaanisa obupale obusikaati
obuteeteeyi kati nga tewali respect n'akamu. So tukubiriza abantu batweninga abaana baffe empisa, obuyonjo, ennyambala, ate n'okusomesa abaana. Ennaku zino kati omulembe guno gwa kusoma. Omuntu abazadde oba okulaba nga tuyiiya obubizinesi obutonotono obusobola okutuleetera akasente akatono. Abaana bano tubatwale mu UPE schools bazitwala ssente entono. Ate era n'abalina tusobola okulaba nti tusomesa abaana baffe mu masomero basobole okufuuka abantu b'obuvunaanyizibwa. Kubanga omuntu atasomye asumbuwa, atawaana. Kuba ebintu ebimu bwe tuba tubiyigidde waka tubiyigira mu masomero. Yes. Ekiseera kyonna amina. Kakati njagala kutandikira omwami Batamye, my good friend, wabadde leero tulina obujulizi nti kabaka waffe alina birthday ate twagala kuluyimba mu fasta olw'abavubuka nga tugamba happy birthday dear kabaka, happy birthday dear kabaka, happy birthday, happy birthday, happy birthday dear. Abasi yakagaba batumidde banange mumumanye yesekagale wa polisi akimanyi tuli wano namugambye ngenda kwogera nabekyagwe nangamba babulire bagala amaka gaabwe beyagale kubanga eggwanga tuli seefu, so munkubire mu ngalo kubanga batumidde. Amanya Bapta Jackson Muchunguzi, ndi senior superintendent of police ngakola ne Uganda Police Force n'ekitongole ekibayita eky'abaana n'amaka. Kati ffe mu kitongole eky'abaana n'amaka abalala nga babanoonya babbi, abatiyagaasi, ababbi abazzi b'emisango, ffe tukola ku misango gya laavu. Obeera onoolaba bano babadde banyimba wano enkyana bamukuleetera nti yakulya omukazi sitaani nga mulimba. Noolaba abantu abadde bano very smart when they are doing well, naye nga batuuka waka bakola lockdown. Ate nga Museveni yagijjako nogamba lwaki muddayo mu lockdown. Omukazi abadde mutono wano n'atuuka waka n'azimba mugamba okola ne bekeeri kiki kimuddawa. So abamu bali wano balaba basanyufu nnyo. Provost, my good friend, obalaba basanyufu naye abamu bava mu bisenge bibiri nogamba tebasuze mu buliri bubumu ate nga mubadde wali mukola ki vozi mugamba lwaki mwayawula ebisenge. Waliwo n'abaze ku kyaki wano boolaba wano nga baze emmotoka bbiri, kale nga babaze emmotoka emu naye twali abuuza munne kifeesi kiki okola ne military mwogere bannange. Intelligence tulaga ng'oba oli mu jaamu n'osanga omukyala n'omwami nga batudde mu mmotoka buli omu ali ku kike tuwali ayogera mu bafumbo, naye osanga nga basekaseka omu mwenzi. So lumu owabodaboda yansanga nga nseka ne mukazi wange akakisajja ko wabye omukazi we nigamba why they don't expect
expect people to be happy because majority of you are no longer role models, but you have problems in your own homes. Now this is where we are asking. Chiche chatuka maka gamwe. Echo bugagacho nene choina. Uruganda rwange rukumbi kuzikira ngumuzinda. Kanyangwe ko mangu tugere. Echo bugagacho ina. Siruranka sente mu banka. Sibizimbe sibana na magunga o Harvard. Wabura edembe lyoina mukayo. Echukubire mu ngaro muwulide. The biggest wealth that you have is having peace of mind in your home. Ofudeyo biganye mukama wakurugubi ebintu tebalancing around road akugobaganya oba bintu tubiru bulungi naye ngotuka waka nosanga waka waliyo edembe peace of mind osanyukanyo nsonga lwakinze n'omukyala wange omugati twawandika katabu living to love afande kafero yakasoma nansindikira message that God bless you. Kata mukama ngaba yansindikira God bless you. Why can't you have a copy? Twawandika katabu wano echo eyogundi department jinkoleramu desk yange eyaniriza abasajja abakuga abakazi ate nange nyina abakirayanti abasajja abakuga abakazi ate buli lunaku I receive many generals, ministers, bishop, bishop bamukuba mwamura abako you will say muchiga yogera bigena enga bitufu ba professor MP try he doesn't know thesis tamanyi ranka yo kuba so twawandika wano chapter emu tubuuza abakazi are you a knife or a wife ate wano wano munanga nga yatomera na wasakambe erogambe mungi omukazi nakufuukira ekizibu ayomba kuva ku machapa ko rwego abamaza kumunvuma ate mwanyu kise ate mukogere ebibama ebibakwatako ati sina bakutandika kusomesa naye njogere bya police kati amazima harari so kakati abasajja babatuntuza nabo kati wabongo bamundetera sajja mukiga nanga mu mukazi ankubye kama gakibi tunaburage ku TV osomesa naye nazze kati njagala onyambe ko ebintu bibiri ekisoka onkabireko ekyokubiri oyito mukazi ngamba me public servant afande kafera tusomesa ntitwagara abantu customer care ngamba customer care mu Uganda gambe katukabe ntutandika ero musara kwa machi nagukorera kubanga nakaba n'umusajja oyo nustandika nagamba ntumo ikaba pora yongera mu nayonga nagamba garawo mingarawo nakaba tukaba batereta nimbuza oya wikurayi nagamba mukazi kiyankoze bambe musajja watu nga bakwata pass you know pass this flat tire nabaji muteka wano naja ogati ngaka tukabe ogambe namuchi tukaba nimbuza naye tujya kabona nakubona kamuze katungo mutendeke rwachi bakocheza nagamba kakati ngako manya said I don't know abasajja bayina yo statement afande as you know I don't know nagamba soko muite kati ingamba nkapite madam najja chemba gange nganze eyakiriza katonda ngomurokole ande nindokoka ndabya makamanji ngabizimbe byamanyi when people have no peace ande nindabana abantu babulijjo naye ngabasanyufu. Life is not about the good buildings, not what I was telling you, but peace of mind. Mukazi yanja very beautiful, brown, chiga, unavoidable by eyes. When you see, even if you're archbishop, you turn like this. Don't be too serious. The Romans are kakati. Mukazi na ingira sumuru za nyamate motoka milioni magana 200 milioni ajili ragama. Uchunguzi. Nange ukaraba ku TikTok. Suspect is a fan. Tuka. Nanga arwa, nimugamba arwa ntubade tukaba arwa cyo kumusajja.
nangamba njagala kubuulire nga tulabagana. That's when the other man yangamba afande ngabwo bimanyi ningamba sibimanyi waze wano sibimanyi yansanga nga nyina maid nga nyebase ne maid nanyo kyalina bakabakoche. Some of men they need to be banked so that they go in the line. Ingamba you slept with a maid. Kale ngobarwana n'omusajja awaye basene maid jangu bakusabire nga tulaba kutandika sabuni muve ku ba maid basajja mwe. So omusajja nimuteka nimugamba how do you live such a beautiful wonderful lady and you sleep with a maid? Kakati wawangambe kuona koyo gwesebo va ku ba maid kakati narongo yampuse mbujugere namwe ku a godly woman who brings peace at home. Tuvude ko eri investigation katuli kumuramwa sichecho. So in short, the other case nabatuuza nimba wakatabo ningamba mugende mukasome ningamba daddy genda osome chapter yinguza are you a daddy or a dude? Kumbe throughout his life he has been a dude. Taleta sente ta providinga tasasura school fees aleko mukazi wa gurubayi na karna atura waguru ava waguru na atura wansi ndari mukora bakazanyo kabukede nani ne maid ebyavamu pass on the stomach. So I said, have you seen? So he has been a do not a dad. Omukazi na yini musomi ni muranga soma wali ku page yo chapter are you a knife or a wife? Twasanganga 6 out of 10 byonanga knife nanga bafande katudeyo mpechizibu change tugende bari bachiga nimba yimbera kaliya kayiba cast your burden unto Jesus for he cares for they are now very happily married. So he casted his problem to God and they are doing well. So our mothers, today I've come to teach you one thing. Who is a wife? A wife, Chigambo wife, is an abbreviation according to even our book here. When you read it, page 20, wife is an abbreviation. And rete soka W chitegeza magezi wisdom. Are you wise? You may be wise, but when you are not intelligent, and you may be intelligent, but when you are not wise, when you have both of them, then your family shall always have peace. So how do you get wisdom? You must read. When you don't read, you don't know. Nsonga wachi, my good friend, nakora na ye myaka 8 umwamba tanye machua entry yimirira bakubere mu ngaro z'amanyi kono musajja someseze gwanga e Makerere University machua entry nomuna agenda kukuma abana buyali ayisa basajja bakuru ngaro 10 bona bali ngamba bano baki machua omuna agenda namuza nsobora kubidda mu Ruganda no ono na you must write. And one was sweating in exam. English is very hard. You have to learn now. Hononanga ngo utagenda kuita. Is over sweating. Aina said na yeta ina. So we era n'okusinga mu njiri ennya era n'okubakubirizanga mu ebyo ebisaanira okukkiriza okutukuvu okw'Abakristaayo. Ekyokusatu okubakuza nga bassaamu ekitiibwa olunaku lwa Mukama waffe n'okumusinzanga okutayosa mu nnyumba ye ey'okusabirangamu. Ekyokuna okukuza abaana bange nga bawulize aboogera amazima abeefuga mu mpisa ez'obutukuvu era nga banyiikivu mu mirimu nange mbabeerera ekyokulabirako mu njogera yange ne mu bikolwa. Ekyokutaano okubakuuma baleme okukwana emikwano emibi n'okuzannya emizannyo emibi era zizenga okuvuma n'okwogera obubi ku bannaffe. Ekyomukaaga n'ekyomusanvu
kale kakati kiddako tugenda kubakwasa amabaluwa gaabwe temizirayo temukyateetaaga olw'ekisa kye abawenga omukisa okutuukirizanga bye musuubiza n'obwesigwa n'obunyiikivu era n'okwagala mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mwe tusabidde. Kale abantu ffenna tugenda kusaba essaala eri awo oba olina akatabo kano ku peegi ey'omukaaga. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe, abazaana bo bano betuyingiza mu linnya lyo basenge kimu mu by'omukisa byonna ebiwereddwa ekibiina ky'abakyala abafumbo, era babeerenga olw'ekisa kyo bayisenga empisa ennungi nga beeyongeranga bulijjo mu butukuvu ne mu butuukirivu, era ku nkomerero balyoke batuuke mu bulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era Katonda waffe twongedde okusabira abaana bo bano, abazaana bo era wamu n'abaddu bo bayingiziddwa mu kibiina kino eky'abakyala abafumbo. Wakati mu kuwera n'obuvunaanyizibwa bonna bwe bakkiriza okukola, tubasabira bo ku bwabwe nga tebasobola, Mukama basobozese, bakole amaka ekyokulabirako ekirungi, babeere abafumbo mu ngeri